ekirwadde ekyo kiringanga ekikuze olw'ensonga bwe kyajjanga mu biri ebiseera ebiyiseeko emabega yaddukanga emisinde n'agamba alaba abasajja bamugoba abasajja ab'ebitundu bamugoba n'adduka emisinde asobola n'okuyingira mu kitanda ng'agamba ebintu bibyo bingoba alaba emmese nga zimuyingira mu mubiri zifuluma n'awanda n'amalusu n'agamba yino ngisesemye. Kakati mukwatagana ntya n'omusawo oyo temutuuka ne mwawukana kuba gw'ogamba luyinza okuba lumbe Luganda ye omusawo agamba nti kintu kiringanga nsimbu kugamba tugenda kikolera ki ekintu ekyo kati tosobola mugamba musawo nti oba kimbe Kiganda naye nze kati aludde ne Naggayi ndaba ng'ensimbu si bwetyo bwekuba omuntu kubanga bwe luba luzze asooka n'awagala amanyo n'ameketa amanyo ng'alinganga ameketa emberenge n'akanula amaaso ne kimunyeenya omutwe eyo si nsimbu. Mugaho nimba sawa bagane naye nange bikibasaba ebibiro n'emu n'ekitundu ozyo ngani bw'ogamba nimba n'ekiba mutwala ataano nako munange obuuzi ekizibu ky'okwesiribu kakati obulamu bugenda tukoze tutya kati kimbadde nga tusale amagezi tulabe kuba kati gwe taata byonna birina kutunuulira gwe kuba ate munange taata w'omwana naye ekizibu ssente n'ekikulu ky'okusente Magalandi ikibazo kiri mudave mu basaba bagane cyanjiga n'esente kakati lwaki wasazeewo Julie bamujjanjabire waka kubanze idea yange yabadde yakutwala Julie mu ddwaliro Julie nze sisobola kwenyigira mu kintu kya kujjanjabira muntu waka bw'afuna obuzibu sesobola okutwetikka naye ate munnange sigala nkuwa ekitiibwa ng'omuntu nannyini famire eno nze just ndi wa mukwano bukwano lwaki wasazeewo embeera eyo Julie ekyansazizaawo embeera eyo obuvunaanyizibwa bungi bwe nina abaana abato obuvunaanyizibwa nga sirina gwembulekera ate ekirala ng'alina omusawo asobola okumujjanjabirako ewaka ng'obuvunaanyizibwa tebunsobozesa agenda ku kitanda kwebakayo abaana babeera tebalina abalabirira okubafumbira nga tewali asobola bayamba kati kwe kusalawo nenjogera ne musawo abadde amujjanjaba n'agamba asobola omukolerako ewaka nga bulijjo era bw'abadde akikola n'angamba obuzibu lwakuba tewaliiwo ssente kubanga eddagala lyonna erimugendako lya ssente naye nga we tuba tuyina ssente asobola okumukolerako ddala n'awona n'addamu akola ebibi. Kati ye omusawo yagambye kiki ekimuluma kimubonyaabonya kuba mubadde kwamba yamutandika bbanga ki okumujjanjaba? Myaka 6. Yamutandika alina emyaka 6 Julie okumujjanjaba. Okay. Kati yagambye kiki kyamutuusizamu eyo embeera era lwaki ali bw'atyo? Ekizibu kya Naggayi era musawo kyamanyi kyaludde ng'amanyi kino ekintu ekimukuba ng'ensimbu kyekisingira ddala omutawaanya kati bwe kijja nga kyamaanyi kimukuba emirundi nga 8 ng'ali awo ne kimukuba kimuta kati bwe kimuta bwe kiti ngaggwamu amaanyi aba takyasobola kuyimuka ate era ng'asaana bujjanjabi busingako awo. Musawo gye baleko webale kunnyonnyola kujjanjaba mulwadde Naggayi. Kakati idea yange nze nganze yabadde yakutwala mulwadde ono mu ddwaliro w'embeera gye yabaddemu yali temukkiriza kuba wano naye mami ono yankubidde essimu nanga nti omulwadde ono obujjanjabi abukoze eki atandise bufunira waka nakyo wakanyiza mulala oluvannyuma olw'okunnyonnyola ensonga ze naye nkikkiriza ninga akale nze kanyimirirewo olw'ekyo ne ku lwa famire idea yani yagireese gwe olaba solution eno yekyasinza okuba ennungi nga ggwe omusawo anti kati omwana ono Naggayi abadde mwana waffe nga ffe tubaddewo nga tumuyambayambako tubadde tulina eddagala tumulabirira kati nga bazze ne batugamba Naggayi mulwadde ne tubagamba bamuleete ku ddwaliro naye bo ne bagamba
tasobola okutambula okumuleeta mu ddwaliro kati ne tusalawo ne tujja ne tumulabira waka nga twamaze okujja ne tumulaba tetumala ne tugamba tumukirize naye baaba we n'asalawo n'agamba tasobola okukirira mu ddwaliro kubanga ali wano bw'omu ate alinaawo ne mwana abalala abato tasobola okgenda okusiiba mu ddwaliro bw'omu ne tusalawo n'omugamba amuleete tumusiibe naye n'asisitinga n'agamba tukole ki tujje tumuteekereko eddagala waka ne tujja ne tukebedde malaria tukebedde sukaali tubadde twagala n'okukebera ne CBC naye baaba we n'atugamba talina ssente ezikebera CBC naye ne tumukebera omusaayi akulina obulungi then ne tusalawo ne tumuteekerako amacupa wano waka naye nga tuli ali ku monitoring kubanga tubeera tujja nga tumulaba nga tuddayo tumulaba nga tuddayo. Kati olwaliro wakajja emirundi emeka wano? Kati kuno kwakuna. Kakati ecupa weda gwazimuteekako? Ene ecupa yakumeka? N'ecupa yakubiri naye twamukubye n'eddagala erisiiriisa okwesika kubanga abadde alinga yeesika then ne tumukuba eddagala lya valium ne tumuteekako ne tumukuba ne expen ne tumukuba ne safe. Kitegeeza gwe mukulabako ali mikono mirungi? Ali mikono mirungi kubanga ffe ngene tumukolako tuli basawo batendese ate ffe tubadde tumujanjaba kufadda awola batukiriza ne tumugamba katumukolereko waka naye nga kasita afuna obujjanjabi n'esente kasita zibeerawo ajja kutereera. Kakati golowooza ki ekitawanya Naggayo? Naggayo abaddemu weewaawo abaddemu n'ekirwadde ekirala kibadde kimukuba neyeesika naye nga abadde ali ku ddagala naye si kyekyo ekimuleetedde okubeera bwe buti. Naggayo ono singa muleesese tugenda ne tujjako omusaayi ne tukebera CBC twandisudde bulungi ekimuluma naye tukebedde malaria nga temuli naye ffe olw'okubeera tumulabye nga tasobola okulya tasobola okukola ki ne tusobola ne tumuteekako ecupa ezimuzaamu amaanyi asobole okufuna amaanyi naye bw'ate n'abeera nga tali mu kulya naye nga kisobola okumuyamba n'afuna amaanyi naye nze kulwange ngamba alina tonsillitis kubanga baaba waagambye tasobola okulya tasobola okumira ekintu ne kiyitawo naye kasita tumuwadde eddagala lijanjaba ebyo infection and what enda kutereera. Kakati eyo betwala gundi gy'oŋŋambye ebetwala bbanga kitesi egyo ŋŋambye ni kasita tujjako omusaayi ne tutwala ku ndakiika emu nga bapula bifuddeyo. Kati nduze tugenda gikola baba Naggayo. Kakati ekirala anyway ekya pampasi kikulu afuka nnyo ate mu ngeri gye tutaateeko kana amazzi agenda kubeera nga afuka nnyo so alina okuba nga ayambadde pampa likadde. Kati ensonga ezimu ku nsonga ngambi ezagambye okumutwaza mu ddwaliro kubanga ayonoona obuliri bulikadde ate nga talina ate baaba we talina ssente zisobola okukulakula ebyo ebintu pampa okumulabirira ebyo byokulya biki genda transport genda ku ddwaliro okomawo. Waawo omanyi kiba kirungi nnyo mu nsonga nga zino ate okwogerako nammwe abakugu kubanga omuntu ayinza okugamba nti omuntu afunye ecupa n'amuterako ecupa eddagala omuntu atali mukugu n'afuna ecupa n'amuterako ebidagala ewaka kibaye kinkakatako nnyo omusawo okufuna nansonyiwa okuteeka ku muzindaalo naye ebiseera ebisinga kiba kirungi nnyo okulaga nti omuntu ali mikono mirungi nti waali abamutaddewo si bajingirizi naye katusabe Mukama atuyambe kyemmanya ajja kusuuka kati katukole ezo tests then tujja kweyongera okulaba embeera mwana abaali. Kyenkusaba kiti kimu nti tokalowezebwa kwogerako kuko naffe babawo embeera yonna kubanga abantu bandyagadde okumanya atambula atya ali atya kati embeera mwali eri etya so bongere okukakana emitima n'okumanya nti emikono gyali mirungi. Toyanza nnyo olw'okufaayo okwo kuba omulala ayinza obutakkiriza naye oba okkiriza sawo Mukama akuwa omukisa weewaawo. Kakati otwali twogera ye musawo amanyi kintu kiryanga nsimbu kyekimukuba kyekimutadde mu kkoma mu mbeera eyo gy'alimu
nabanga yeyambira waali omusulo gumuyitamu bukinti ye agamba nsimbu naye ate bunayogedde naawe eggulo wandaze nti oyina ekintu ekirala ate gwe kyokkiririzaamu etali nsimbu kakati mukwatagana ntya n'omusawo oyo temutuuka ne mwawukana kuba gwogamba luyinza okuba lumbe luganda ye omusawo agamba nti tukiringanga nsimbu kugamba tugenda kikolera ki ekintu ekyo kati tosobola mugamba musawo nti oba kimba ekiganda naye nze kati aludde ne Naggayi ndaba ng'ensimbu si bweto bwekuba omuntu kubanga bwe luba luzze asooka n'awagala amanyo n'ameketa amanyo ng'alinganga meketa emberenge n'akanula amaaso nekimunyeenya omutwe eyo si nsimbu lwakuba kati omusawo tosobola munyonyola bwotyo ye n'akitegeera akitwalira mu nsimbu kati omusawo oyo yeyakebedde nga talina typhoid talina buli kimu yabikebedde ebintu ebyo yabikebedde nga talina wadde n'ekimu kakati okuba byatandika omuteekako amacupa ago n'eddagala eryo lyakuba mu macupa embeera eri etya ye yagamba amuteekako ddagala lyaki eddagala lyamuteekako lyeri ekyo ekirwadde kikakkane addemu mu nnomo ye atereere kakati gwe munnange nampuliriza Naggayi nateera tanadda ngulu akyawumuddemu nga bwe twamulese eggulu yabeera bwatyo era obulamu bwe kati buli bwe butyo naye ekimpadde essuubi bwe buvumu bwenkusanzeemu nate olwaleero bwenkusanzeemu ndamu gwe ngugamba nti ajja kutereera ku musawo kasaamukutteko kugamba ekizaamu amaanyi okubanga omujjanjabi ayina essuubi waliwo abajjanjabi abagwamu essuubi nolaba nga ate gwe azze okugumya naye tolina wakutandikira kakati ecupa ndaba ayina ecupa yakamuteekako amacupa ameka eyo yakusatu yatandise ddi atandise ku makyanga ssaawa 3 kubanga obwedda bweggwamu nga bamuteekako endala obwedda bweggwamu nga bamuteekako endala tezo olwafunye sente ziti then n'atandika yeyazze n'amwerabira kenyini musawo yazze amuyita musawo Bena kati kirinke bagiyita bani River Jordan kakati ekitegeeza ekino ekyokumutwala ebutabika gwe tokkiriziganya nakyo kuba nze nabadde nsazeewo juli oyo mu mbeera yonna tumutwaleko kko nebutabika ekyo si kigaana kubanga nze ndudde naye ng'ebintu juli byakola kwati village eyo mazima ndabanga oba eddagala lino litubale tumuwa eryekirwadde lyeryamuyitiriddeko lyanafuye omubiri gwe ne gukula nze ndaba waki tumutwalako nebutabika bwatereeramu wano nga bwe tunoonya akasente bwe tumujjanjaba Katonda bwatuyamba ne tukafuna nga bwe tukaagala ne tutandika okumujjanjaba lwaki tetuteekako n'ekintu ky'okumutwala kubanze nkikiririzaamu nnyo lwaki tuteekako n'ekintu ky'okumutwalako ebutabika ne bamukebera omutwe ogwo mu bakugu kubanga nsaaga kuwakanya kino essaawa zino twagala mulwadde kuwona mbadde saagala nnyo okuyingirira mu nteekateeka ebaddewo njiwa ekitiibwa naye nze mbadde nsaba bwatereeramu lwaki tumuvuga ntimutako ne bamukebera omutwe kubanze siri kyogamba sikikiririzaamu nze sikkiriza bwentyo era bonna agamba ekirwadde ekyo ebizimuzimu ebyo nze nja kugamba tufukamire tusabe nze bwentyo bwenzikiriza naye ate saagala awera kuyingirira mu nzikirizayo nayo njiwa ekitiibwa enzikiriza nange nsobola ogiyingiramu olw'ensonga nange sibikiririzaamu nze nzikiriza musapule n'olw'ensonga era bw'olaba ng'ekintu nawe kikuyitiriddeko osobola okukikkiriza n'ogamba bannange tukolekoko bwe tutulabo bakinaatereera naye nange ekyo ekyobutabika nkikkiriza nga amaze okutereera zeewo nkikkiriza agende basooke bamukebere tulabe ate ekiddako omuntu yenna yali alwazizza amanyi mami ono kyayitamu mwanyinaze ono kyayitamu omuntu yenna alina omulwadde naddala nga mwana agenda mu mbeera enzibu ennyo aba yitaga kusabira buli kye bamugamba nti kikola aba alina okigezesa tokiba kinyiniza munne ekyo nze nzikiririza mu kusaba yagamba nti buli kimu ali bweringi okukikola okulaba nga alina okusaba akukkiririzaamu naye yagamba n'ebirala ali bweringi okukola kyokulaba nga omwana ategeera okukola atereera kugamba kakati ekirwadde ekyo kiringanga ekikuze olw'ensonga bwe kyajjanga mu biri ebiseera ebiyiseeko emabega yaddukanga emisinde
n'agamba alaba abasajja bamugoba, abasajja ab'ebitundu bamugoba, n'adduka emisinde asobola n'okuyingira mu kitanda ng'agamba ebintu bibyo bingoba, alaba emmese nga zimuyingira mu mubiri zifuluma, n'awanda n'amaaso n'agamba yino ngisesemye mukitegeera. Kati bw'ayogeranga ebintu ebyo naye kikuleetera okugamba nti alabika aliko ekintu ekitali ki kituufu. N'addukanga ku salaamu eyo ne mumukimayo obukimi ng'ayagala kwegweka nasanga ekintu n'ayagala okiyingiramu ng'alinganga alina byakola ki byalaba naawe ku buliri kwali ayinza okukyuka ng'alinganga oba awulira eddoboozi kuba kati tayogera kuba era bwe kijja n'ekimukuba bwe kityo si gwe gusoose nti tayogera era bwe kijja n'ekimukuba bwe kityo taddamu kwogera paka lwawona. Naye bw'aba alina ekintu ekimulewa oba omukutte enyaga ndeka ayogera kuba era badde ayogera. Kubanga njijukira nasangako naggayo eyo ng'abuze eyo kati ng'abuze naye nga ate ekifo kyabuze akimanyi kuba yawulirawo nga kwati village wansi eyo tozeka namusanga abuze nga atambulidde mu katundu ke kamu okumala essaawa nga 8 kati ng'abantu bonna bamutunuulira bagamba banno omwana oyo kati beewuunya nnyo okulaba nti omwana oyo mumanyi. Kati bwe yandaba n'agamba dadi nyamba mbadde sikyamanyi kuba linziza waka era ne mugamba kale jantugende ewaka. Ekyo nakyo era kitera omujjira kubanga kati oluusi ayinza okuba ng'agudde awo n'ayimuka n'atandika okubala abalengalo bw'ati n'atandika okubala nga linganga alina abantu bayogera nabo naye nga gwe tosobola kukimanya era omulaba nga n'abala abalengalo n'ayogera n'atandika okwogera olulimi lw'otategeera. Kati bw'amala omuntu eyandibadde ng'adda mu nju ate asooka ne yeetooloola eringa ku kkubo ng'anoonya ewantu kyokka ng'ali awo era omuyita bwisi n'omugamba gwe naggayi jangu yingira naye nga takyamanyiwo waka nga kiri ekintu kyaga kimukutte nga tasobola kulaba wakola ki wabeera. Kaakati bannange ekintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo era namujja mu mannyo ga mpisi nga nalinga mununuziwe ku olwo yangamba dadi mbadde nnoonya naye nga yeetoolodde wantu wamu okumala essaawa 8 nga abantu bonna bamutunuulidde. Yawe namulaba ne ngamba abantu bani gwe batunuulidde awo ngenda okutunula bwe nti nga yenna ggayi bwe yandaba yali anjijukira n'agamba dadi naye mbadde ate naye yali akimanyi nti abadde abuze n'agamba naye mbadde nabuze gyendi simanyiyo simanyi kkubo linziza waka. Ekintu ekyo kyankuba wala ne ngamba kiki kino naye Mukama mulungi. Kakati taata we yazzeemu n'akuwulizaako. Taata we gwe nazzeemu ne mukubya ne mugamba taata kati gw'osuubidde ffe tulina ssente zisobola okulabirira ono omwana era yanzizamu kimu n'agamba ye talina ssente. Embeera bwetyo kakati omwana naggayiyo mwana wo naye embeera gyalimu ngambi tubadde tusaba obeeko n'engeri gyetukwasaganyizaako kuba nze ankowe abadde amuyambayambako ate nali kati nejembeera omukizi ekyakuda omukizi ekyaku ng'ate sina kyakula kyonna era mbadde atandikatansa okugamba nti okukola yakufunayo kusinga naali wabalidde nga siina wadde era esimu ennaku zino simu nyingi era ninaoteesedde ava mukede wange eno mukyalo simanyi nakumanyi nakola olwali omukyalo eddagala naye simanyi ensolo kubanga tumadde nteesa ali katinange obulamu bwo tebulinda naye nga gwe taata bagamba bakubira esimu bamala mu mazimaanyi bagamba oba muleeta ono baafa katina bwana abasazeewo baafa ffe gamba ekintu ekyo nakyo kimalamu amaanyi nga gwe tosobola kuyiyayiya ngeri gyosobola kuyiyawo na mwana waguno omusaayi nabuuza ekizibu kyekugamba mubutuufu nakata siina kisolo
siina kintu kyaki nsobola kutunga mu kibuga kino kubanga kati kiseera kyasize mutusinga businga emmere era kibadde kiseera nti aba gwa mukaaga awo bamaze okukolayo ku kasenge naye n'abantu abandi baddenga abantu bempagamba nti kibaloga nti ate tunubuziina sente nakuba nabakubira bodda ku masipa nga nti wali sente tewali sente olugwenkubira nti wali sente kati gobadde oteesera tumuleke afemufi kubanga ddala embeera muna ey'obulwadde ate yo terinda gobadde oteesa otyanga kwayo omwana ali wansi talina buyambi mulwadde bagalange nkiyambe nakunonkyobuzenesinda bakutegeera kigenda kukola kati omwana ye bagamba olumbe olumutawaanya luganda mu kika kyammwe ekintu ekyo kimanyiikokko oba olumbe luganda oba ki tebereza buteebereza nga yoba nti balumbe luganda lwaki okusooka omwana oyo yazaalibwa mulamu kakati wayitayo emyezi nga mukaaga nakukwatibwa obulwadde wakati we nemutwala emukago era amaze okumugema okulageko mukyenda mu munaana nimutwala emukago yatuuka emulago ebalumibwa lubadde bubula dokisa muzungulaga bamugyeko amazzi ku mugongo namugyako amazzi ku mugongo kazi n'abanga awona aba yabula atateko omugongo balabwati kati yakula alabkulangire muntu agwensimbu nayeasobuda oluganda sikikakasa bulu sinakukikakasa bujangu mazegenda kumutawo yakubuulira kumatinza kugamati olutuma tunabutanawakubuuza muntu kati enteekateeka eyo nkikoledde ekyo kubanga tebina bina bitunyulidde kuba gwe taata ate kati maama yakudde gwayina katukoze tutya kuba ye kazaale mulwadde ali wansi alimusaa kwogera waali awo wayonoona omwana oli namutwalako namutambuzako nemuzalakoko ebyotabira n'akolewo omwaka mulamba ng'akyali myaka nzanga egyokusoma kuba namukakanalikuwa okusoma nalimayo kali nawo akyali mulamu akyatambulako naye gajjajjamu bwati abaali babeera emuvaako nerimbasawo baganda naye nange ebitubasaba ebyebirio nekigulu oziyongani gokamanyika nekibamutwala ataana munankubuulire ekizibu kyokka ekirimu kati obulamu bugenda tukoze tutya tubadde nga tusala amagezi tulabe kuba kati gwe taata byonna byonna birina kutunuulira ate w'omwana naye ekizibu ekizibu kyokka kisente mwagala nti ekirabo kirikupina muddaga mubasaba baganda kyanjiga naye sente ate ekizibu ekirira kyabasaba baganda ofunako nabasawo abagenda ojja kgenda kuono nga bafunye sente agambye nti akangezeeko okokono ate obwana byali mututekoko sabire eweeyo nebagala mu lufalo nga basamu kakati tembadde nteesa kati ebyo byonna byonna kati tubiteeka kati nteekateeka ki zoyina kuba obulwadde tebulinda omwana ye mulwadde ali wansi tosobola kulinda nti oba simanyi kalesi nteekateeka kiddo gyoyina kuba oli mwanawo fenna abali naye tuyimbyamu naye guli musaayi gwo bwe tuba tusazeewo muleeta tumuleete kuba naye talina kyakola tolaba wano newaaba okundiriwe kijja nga kyakwekweka ne luli mweyo wiiki ewedde yali awo nga yeebase yazuukuka nayagala okuyingira muno mu kitanda munda ng'akulaga nti alina ekintu ekimugoba ayimuka tolaba nga yeebase ayimuka nafuna amaanyi agasobola okwesonseka weyeesonsesa nekweka olubamu kakati nagga yabadde alina gy'asabira wafunye koko ku muntu n'amusabirako yabadde nanga nkubiriza ebiseera ebisinga era nga ngamba dadi tugende tusabe maama Bikira Maria tugende tumusabe waliwo senga waffe yali asabireyo Kalango
yali amutudde naye era empisa za Naggayi ng'avumira abantu abaze okusaba ku gundi okwo ebukalango ng'avuma nnyo ate ebiseera ebyo yali avuma nnyo senga n'amuzza naye ng'amulemeredde era n'amutulekera wano. Gwe munnange nno atamanyi bulungi Naggayi ekintu ekyo ndowooza naye bambi kituuka ekisanya kimwetamya obulamu muzibu nnyo okuba naye ayinza okukuvuma okumala ennaku zo 3 nga tasirisa. Nze waliwo enfuna obutakkaanya naye kwati village awo nanvuma nga bwayambuka naye olw'okuba nti ebiseera ebisinga mukwasaganya nnyo era nga mukwano gwe ate nadda naneetondera nanga munnange dadi kati ebyo tubimale wali nkuvumyemu naye nyiiziza ne nga munnaye nange nkusonyiye kati bwe tutyo bwe tubeerawo ne Naggayi ono naye Naggayi bamutwala kukusaba ebukalango senga namukomyawo n'agamba nti bannange omugugu ngwetise gunnemeredde. Yamukomyawo n'amugamba nze mukooya avuma abantu abaze okusaba wakusaba ekintu n'omunyuma ng'akuvuma kati naye yalaba mbu ng'amuswazanga n'agamba kamuze wa jjajjaawe bwe tutyo bwe tubadde naye kakati. Nze nina essuubi kati ab'eŋŋanda endala bo bazimu ne bakubirako babadde bakubire kusa tebaagala kumanya tewali akubye buli omu g'okubiraku gamatanya tenalina sente gamatanya. Gwe no munnange ali atulaba osobola okutaasa obulamu bwa Naggayi n'okuyimirira ne Naggayi ng'oyita mu kugula ebisiige byaffe ebiyita ku screen. Tuli basizi ba bifaananyi tukola obusawo akasawo ak'emitwalo 2 k'oguze n'ekifaananyi ky'otuwadde okusigira omwagalwawo oba kale ky'otuwadde tukusigira oteke mu ddiiro lyo kisobola okwonya obulamu bwa Naggayi ono. Naggayi omu ku bannaffe abadde bakola ebintu ebyo ne kati ali wansi. Nze nno ndaba kano akaseera katwetaagira ennyo fe okumubeererawo n'okukozesa ekirooto kye buli gye ekimukeeza okulaba nga tulwanirira obulamu bwe. Tuweeyo ekifaananyi kimu oba 2 kolewo akasawo kamu oba 2 ekyo nno kisobola okututaasa okuyisa akabbo n'okusabiriza ennyo okulaba nga Naggayi ono adda engulu. Nze nzikiririza mu kukolera nsuubira nti nno omuntu akoze kaalidde takakweka wansi wa ntebe. Gwe munnange ali atugoberera tukwatireko embeera ya Naggayi ejja kutereera lwakwa kati ekizibu kye tulina nti twetaaga ssente. Naggayi okuvaawo waali agende maaso n'obulamu. Nzikiriza mu Katonda eyafa n'azuukira era nzikiriza mu kitaawe lwe yateekateeka ensi eno ne mwoyo omutukuvu nti bwe kimu kisoboka mu nsi. Katulabe Katonda ky'anaaleeta nga naffe bwe tulwana okulaba nga Naggayi tumuteekerateekera ekisinga. Naye bale kujjanjaba kakati anyway amanja gange bampita mitandikiro Bongeke Erima Sam. Watch, share, comment and subscribe. Twelaba n'okulayikinga kituyambeko okutuusa obubaka buno ne ministry eno gy'erina okutuuka. Kituwa amaanyi okwongera okuyimirira n'oyo omunaku asemba yalumwa era atalina ddoboozi lisobola kumwogerera. Ekyobugagga kyokka kikireka mu nsi muno kyekyo ekyokwogerera omunaku n'okuyimirirawo eri omunaku era gwe mukulu gwe tuleka ogutasobola kubuzaabuzibwa mbuyaga yonna mu nsi muno. Mukama bampeera omukisa tujja kukomawo tuddemu tulabe Naggayi embeera mwali tulabe kiki kyatuuseeko katugende ne kino. Nze saagala nnyo okuyingira mu nteekateeka yonna wabula eddoboozi nkandituuse nga mpagira kino ekigenda mu maaso.